go. You better sit down. Streaming what I Okay, atulaba era tuziza oli ku Tami Images TV nga tuli wano ku kitebe kya People Power oba ekyano ekamwokya ng'abantu bali mu keetalo k'amaanyi okufuna kaadi, abalala bafuna forms. Bagamba keetalo twaliza awamu ate nga ku mulundi gwe gumu egenda kubaayo n'abakulembeze abava mu bibiina ebyenjawulo okwegatta ku National Unity Platform olunaku olwaleero, era nga pulezidenti w'ekisinde kino oba ekibiina kino ali so ready okubaaniriza olunaku olwaleero. Kekeetalo akaliwo, omuntu mungi akubyeko ku kitebe kino nga buli omu ayina ensonga enkulu lwaki ali wano olwaleero. Bavudde mu bitundu ebyenjawulo bingi, naye ng'okyali ku Tami Images TV egenda kukuwa omukolo guno okuva we gutandikidde paka gye kunaakoma. Abo bolaba ku layini tebagenda kufuna sukaali w'erusi, tebagenda kufuna byabwerere nga bw'omanyi. Bakimye kaadi ez'ekibiina ekipya ennyo ddala ekiyitibwa National Unity Platform, nga kino kyekitwalibwa ekisinde ki People Power. Mukijjukira nti emabegako ekibiina kino kyaggulwawo, era nga bannabyabufuzi abalowooza nti babiruddemu era babitegeera babadde nga bulijjo beebuuza People Power eneebeerawo etya? People Power eneesobola atya okusindika ababaka mu Parliament? People Power pulezidenti waayo aneewandiisa atya mu Electoral Commission? Naye by surprise ekibiina ne kiggulwawo nga buli omu atunula butunuzi, era mu kukiggulawo omukulu oba omuyitirivu pulezidenti w'ekisinde kino ow'ekisinde ki People Power era nga ye pulezidenti wa National Unity Platform yagamba nti abantu bangi baasoberwa, era n'abasuubiza nti engeri gye baasoberwamu era y'emu gye bagenda okusoberwa nga bamulaba atuuse ku ntebe enkulu ey'eggwanga oba nga afuuse pulezidenti ow'ensi yattu Uganda empya. So kyonna kyolaba olwaleero kikulaga essuubi ery'amaanyi eri bannakisinde oba bannakibiina kino ekipyattuku ekitannaweza na mwezi ekiyitibwa National Unity Platform. Tami Images TV kwoli nga tuli mu kabuga akaali kanyoomebwa akayitibwa Kamwokya mu ghetto, ke bayimbako nti abantu bakazala wange okumala ebbanga, naye ku mulundi guno abanene abatono abasaamusaamu bonna bakeera wano okuba nti wakiri empewo okubafuuwako. Oli ne bw'aba talina kyakimye wakiri alinnya takisi n'ajja ayiteeyiteko wano awulire ku mpewo yaawo oba oli awo ayinza okufuna ekyenjawulo kyajjamu. Bangi bajjanga abawagizi naye wetwogerera kati bagamba nange ndabika nsobola kanzireyo ewaffe neesimbewo, abave ewala eri gye tuwulire Bukomansimbi, ekyebongotoko, buli wantu bonna batuuka mu kitundu kino okulaba nti booli awo bafuna empapula. Bugembe yagamba nti oyinza okulowooza nti nno bakumanyi nnyo naye bw'otoba na tiketi oba oli awo bayinza obutakumanya. Y'ensonga lwaki abantu bajja okwekulungulula okuva ebule n'eweeya nga bayingira mu kitundu kino okuba nti beefunira kaadi n'abo abaagala okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo ate bo bafuna ebbaluwa ezibakakasa nti ddala oba oli awo tukutegeera bulungi, oli memba waffe, era bwe kiba kyakuwandako oddusu nalyo erikuwandibwako. Tami Images TV kwokyali nga tuli mu kibuga Kamwokya, tuli wano ku kitebe ky'ekisinde ki People Power, era nga tujja kuba nga twogerageramu n'abantu ab'enjawulo abali mu katundu kano nga bw'obalengera bangi.
ddala bangi ddala bangi ddala. Ongambye papula kinaki? Eyo layini gy'olaba, layini gy'olaba. Bano tebazze kukima ddagala, tebazze kukima sukaali weerosi, wabula bazze kukima kaadi za kibiina ki National Unity Platform. Muddembe kwegamba si byakukaka, si byakukola ki, ojja nga omutima gwo bwe guba gukugambye. Beba abaana boolaba bayinza okugamba nti baasalawo ng'enjogera y'abavubuka ennaku zino bweri, obulaba nga abasinga obungi masiki ze bataddeko zeezo nga bw'obalaba ekitundu bwe kityo bwe kiri. Naye ng'oli ku Tami Images TV butereevu wano e Kamwokya ku kitebe ky'ekisinde ki People Power. Twewaddeyo okuweereza olunaku olwaleero nga obusobozi bwaffe obunaaba buli, ng'obusobozi bwaffe bwe bunaaba buli. Kugambye nti olwaleero kisuubirwa abakulembeze okuva mu bibiina ebirala nga bagenda kusala eddiro era nga bakwanirizibwa wano mu kibiina kino ekipya, nga bw'obalaba bakkalidde dda mu butebe nga balinze kaseera mulindwe kansalata abalamule Makindi eyo naye yabukereza dda ngaokukola zwaba olwavudde mu Idi sebo namwogedde so embeera yeeyo bamaama emimwa bagisiize dda, simanyi oba bambala batya masiki ate ne basigala ne lipstick, bintu bizibu basajja bannange, naye engeri yeeyo bwetyo bweri tubaaniriza bannaffe abatweyunzeeko. Diana tubalaba, Love You Git naffe tukulaba, n'abalala bangi tugenda kujja nga tubatumiraako mpolampola mu ngeri ya bwasseruganda. Nsubuga Joseph, Katerega Hussein, Antumbwe weebale nnyo, Nsereko Emmanuel weebale nnyo, Femi naawe bwotyo, Nambiru Mai kulamusiza buli, Kyamuka naawe weebale kuwagira, Wakiso Funkiropu Wakiso, Tamale Richard my namesake naawe nkulamusiza nnyo, weebale kukeerera ku nsonga. Unapologetic wa Bobby omunene anya mulina Robert of Style osala lukwago naawe tukwaniriza, Yanati Magezi naawe tukwaniriza. Yes, weebale kusigalako Tami Images TV. Naawe wenna abadde mwattu nga tonnaba kusubscribinga Tami Images YouTube channel, please tuyambe kwegalira n'obuwombeefu okole ensonga y'emu. Abasajja bazze mu bungi wamu n'abakyala nabo tebalutumiddwa mwana. Ekifo kyekyo nga Ssaabasajja bwe yagambye nti Ssaabasajja bwe yakyogeddeko nti abavubuka yessaawa okusitukiramu okufuna obuyinza ensawo zaffe zisobole okuba nga namwe omugendamu akantu ekimu ku nsonga enkulu eri mayors nabo balutumiddwa mwana bakkirira bwe bambuka embeera eno, bakkirira bwe bambuka mu mbeera bwetyo, embeera
yeeyo bammeeya nabo enkwatagana si ya luno bakwatagana okukamala nga bwewunaganya tukikoze tutya tukirya tutya tukitwala tutya ani ava wano okudda wano awo awabadde oyo tuteekewo ani tukole tutya ngeri yakwewunaganya mbeera eyo akansala abaali basoowaganye bonna essaawa eno bakwatagana olw'ekibiina kino oba oliawo ekipya ekiyitibwa National Unity Platform nga akagambo bw'okawulira nti unity national unity nga bw'ogiwulira nti national unity bwetyo bweri saawa zino kino kyolaba kyekiri ku kisinde oba ku kitebe ky'ekisinde ekiriko power osobola okiyita ekibiina kya national unity platform kamokya kafo oba akaalo akaali kanyomebwa muli ebyenjawulo abajjukira ebyafaayo bya Bible tulinayo Nazaresi tulinayo Bethlehem you general what are you saying upon fully loaded? You have to be this way instead. Me? If you want to talk, yeah, you come here. So what is new now? What is new? I'm just saying to the world, we have less than 3 months to take over the government. You can as well see the place is already organized. This is a full government that is ready. Me as General Pondo, I'm looking into one thing, to bring the dictatorship down. And I take this chance that we are able to see His Excellency Bobi Wine, aka Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, as our next president. And you can see how we organize. Look at me, security is very organized. We are ready. General Pondo is my name. We are ready to take action. We are ready to take over anytime. I want everyone to be prepared to know that in less than 2, 3, 4 months, we are coming in as a new government. Right now, we are the leading opposition because there is no any other opposition party in Uganda bigger than NUP. NUP is right now the biggest opposition leader, even if we are not yet in parliament, but we are the biggest opposition leader. That's why I want to say, I want to tell any other NRM person who's somewhere there, come and join, we welcome you. FDC, come and join, we are welcoming you. If you're coming from DP, come and join, we're not going to segregate and push you away. If you're a soldier, come and join. NUP is welcomes everyone. If you're a policeman, come and join. How is it in Tororo? Tororo is very perfect. We're expecting to see the president anytime from now. He will, I think, the next journey is heading to the eastern Uganda. You are alerting the police? We are alerting what? Are you alerting the police already now? We're not alerting. Uganda is ours. And when Kyagulanyi is moving, we advertise where he's going to move. It's not about alerting them. It's about knowing that Uganda, we are free to go anywhere that we want. Okay. Yes. Okay. Thank you so much. Welcome. Okay, oyo muwulidde abadde wa Lunyanyimbe nga naye atuwaawamu engeri gy'alaba ebintu. Oyo naayitibwa General Opondo, musajja ava Tororo naye nga naye ensonga agikutte kannawala mu mbeera eyo nga bw'omulaba. Gyebaletu agamba oti okay, tell me Images TV. Kansala nga mukedde nnyo kansala banna. Ensonga eyitwe
principal yatuyise amanya n'eddoboozi Lord Councillor Tabalamula Ismail ekiikira abantu ba Makindye District. Essaawa zino za byabufuzi tetukyasobola kyebeera oba twagala oba tetwagala. So nze ngamba bannayuganda bannange nti ensonga y'enkyukakyuka teri walala nnyo eri mu people power. Mujje mutwegateko, twagala nkyukakyuka ya mirembe, twagala eggwanga eririna okugabanya obwenkanya mu bannansi. Obadde omanyiddwa ng'omusajja wa Green Lukulwe ogenda kukikola otya? Ndi mbadde musajja wa Democratic Party ekituufu, naye amazima gali nti engeri gye saafuna tiketi luli lwe nawangula kati mbadde independent. Bwe mbeera nga negase ku kisinde ekyenkyukakyuka ogwe mulamwa ogw'eddoboozi ly'abantu abaawamu. Era kyekigambo kyennina. Obadde mu KCC naye ng'oli independent? Ng'ate ekibiina ky'obaddemu emyaka gyonna? Emyaka gyonna ndoza emirimu gye mbadde nkikolera badde tegikiraba. Ensonga lwaki bampa tiketi naye Katonda n'annonda ne mbeera nga nzeepanga. Mwe be bayita abaana abeebolereze? Ffe beebolereze abaawangula. Era ndi wano nkakasa eddoboozi ly'abantu nti ge mateeka agaliwo kubanga lino eddoboozi ly'abantu. Tebagenda batuuma nnyo Kapa ne Nankani? Tetujja kufaayo mannya ge banaatuwa naye tujja kufaayo nnyo ku buweereza bwe tutwadde mbanze. Kyekigambo ekikulu. Awo oli ayinza okugamba emizinga mugitunuulizza DP? Tetulina mizinga gye tutunuuliza DP ng'ekibiina ekituleze tukiwa ekitiibwa naye essaawa zino twagala mulamwa gwa nkyukakyuka bwe tusobola okwegattira awamu nga bamemba ab'eggwanga. Kawanga Semwogerere temumukutule nga abadde akyaliwo ennaku? Mukadde waffe tumuwa ekitiibwa naye tukkirize nti ebintu ebimu bigaana biba bigaanye gye tusala amagezi. Ne bwe buba bufumbo? Yajja tusonyiwa. Atusonyiwa obusonyi neffe tetuliko kulaba nga tufuna enkyukakyuka ez'omukuzi. Mukyala Sarah Kanyike bamubatwalako? Ebintu bibaamu okwekaza. Obadde tukugamba nti mukyala Sarah Kanyike mwabuuka naye Nankani naye nga bamubatutteko. Ajja Sarah nze muyozaayoza. Lwaki muyozaayoza? Nti yakolako kyeyakola nga tuli mu Democratic Party. Kati nakkiriza okuddayo okubeera public servant sikirinaako magezi. Ekyo nkimulekera ng'omuntu omukulu kubanga teri muntu abuusabuusa bukulu bwa Hajati Sarah, teri abuusabuusa buyivu bwe, teri abuusabuusa kitiibwa kye. Bw'aba yazanya ebyobufuzi byo n'agamba nti abikomeza wabikomeza. Kuba ekitiibwa siyinza mwogerera kubanga naye muntu muki. Nga tebannakatwala gwakubiri Tammy Images TV Coach kyali nga tuli mu kuwayawayamuko n'abantu ab'enjawulo. Mukatuli kyogamba otya? Kale naawe gyebale wakedde kwesala lipstick owa Lady mufubutuseewo olwo wangi emmeri nga bagisitoping Robert Dobb style Kalangala nga tubafaanana ab'Ekalangala osinga obbamanya kalagamba nti nabavumye nalaba akazimbe ka administration nga kalina endabirwamu ne ŋŋamba bazungu bwe bakabawa oba Kalangala kafo wovudde ekyalo Buggala wabeerayo abawala bwe bati shuwa kati olwatuuse oyagala kyamubaka MP ng'otudde mabega booti ate oli abaddeyo sure lwaki temubimubuulira n'abitereeza mukkiriza wasoma ki wasala nojja eno biki ebisinga obbanyiga nawulira ku nsonga za paadi ebiseera ebyo
basibe kalangala naye okusinga ekyobukubi kibeera kikyasanye ennaku zino abantu bali mu kubakubibwa emiggo emyalo gyokebwa bamajja abo bakambwe ennyo naye nalabye busoga babaddiza amaato ne babagamba bakankana ku ssaawa akalulu embeera gye tukooye bagira kiseera kino ne balyoka senga kiri kitya senga ekitengi ng'okyenandise wangi banyigirizibwa obwedda oyagala kyawawulo be batya amanyi bittabula ebyo direct kasala waliwo obumene kasala direct kasala baabakyala n'abantu bakimanyi nti kyabasajja n'ekikolebwa omusajja n'omukyala ate nkulaba naawe olimwa tosaagasaaga oludda wa Makindi wano Makindi naye alimu ebitundu mpulira east simanyi south simanyi ani katolo west wali kyanjo yali omusajja ow'amaanyi alani ono kale katulisabire wajja kiki kikyo toyagala kunywa amazzi toyagala ganywa otya akanankani ovaako microphone yange ejja kuswaza baavaawo giteekako ejja kuteekawo olaba distance nange nagenjako naye tetuukayo omutwala ebifaananyi bitaliiko noneekwasa terera mu nsawo Tami Images TV tukyalumba mu ngeri ez'enjawulo yo ya rasta what's up nigga kyekiriwo naye kyekiriwo o design nzi kati ng'ekikulu mu byonna kiki ozze ku bwaki oli muwagizi temwesimbawo ate lwaki temwagala bukulembeze nga lwaki ofubutusewa naye twalizawa bulaga wane waffe oluva ebulenga odda bulaga ku mwenda awo abantu bawo nammwe temuli bangu bwova n'ogenda essumbwe wangi tubasabire ate ogambe nti abalaasi tebakola ki tebabeera mu bukulembeze ate kibanda mulaasi kino kyajja nga tulaba nga tewali option yonna netusalawo netuwaayo pulezidenti waffe asooka akijjawo omusajja uganda weneemala okutereeza akati k'ekibiriti koka ke mbadde mulinawo ke mwawaayo akati kamwe ak'ekibiriti kale ndowooza n'oyo mumulidde omulaasi okuva ebulagga era ng'agamba nti oba oli awo ebyenjawulo bingi byagenda okukola oluvannyuma lw'okwegatta ku kisinde kino. Tami Images TV kwokyali tukyakunoonyeza abantu ab'enjawulo aba ku nsonga ez'enjawulo. Tulinawo bakansala bano bali ngera bw'obimanyi ebyobukulembeze bwe bibeera byomu ajja n'endowooza ye ne bagigatta wamu ne bafunamu ekimu ky'amaanyi. Nze nina lapeero gye mbadde manyi gy'obadde ogamba mweri naawe mweri awo. So Tami Images TV kwokyali nga tuli ku kitebe Kivumbi Gonzaga tukulamusizza Alex Bag nawe bwotyo mwebale kubeerako butereevu nga munoonya buli step eddako kubanga mugifuna okuva wano ku Tami Images TV. Nkwegayiridde n'obuwombeefu subscribing ne YouTube yaffe obanga ebisingako awo ojja kubanga obisanga eyo nga naye eyitibwa Tami Images TV. Kanso soko je kanso soko je tuwemu soko tuzoganyemu akati kanso wasuzo otya kanso amanya n'ebitiibwa amanya bwada akujjekira akubecha dodo kanso luli wali musanyufu ng'oyimbira waggulu ne tugamba ekitiibwa ky'obwa kanso tokisudde bino byabufuzi giri mirimu oba profession bino byabufuzi ebyobufuzi moralo ebyobufuzi bya moralo propaganda tradinga kuzamu bantu maanyi kuwa bantu ssuubi because bakugamba bw'olaba bw'oba okyatenda embuzi okuyita mu malagala ate ojja kwewunya nnyo bw'onosanga endiga ewalamba ekisenge. So ebyobufuzi moralo kuzamu bantu maanyi ssuubi. Ekyokubiri balaga nti kisoboka kubanga mu demokrasiya nga bwe yazimbibwa
alimu okunnyonnyola okukoowola abantu okumobilizinga abantu eyo demokrasiya kati ebigambo ebikozesebwa bisina ku mbeera ki lunaku ki budde ki time ki luli twali mu kaseera kakujaganya kakubokaboka mu bbanga kakweraga ensoboza kadi za kibiina ate tekiriko muto tekiriko mukulu tekiriko yasoma tekiriko yawa wansi tukawa kye yakola tugata ebayiga ndi National Unity Platform fenna nga twegase ki wamu nga tweyaddeko ani teri agamba nsobola kukola kino omuntu era mu Uganda asobola okugamba oye omuntu era mu Uganda asobola okukyakya amazina omuntu era mu Uganda asobola okubiibya so olulimi olwo tukozesa nga tulimbya obufuzi bwe tugamba nti ssanyu sigamba nti tulekera waliyo abalala abalala tebalina kikikola kano kaseera tugamba nti tukyagoza nti ekibiina kifunye ekibiina National Unity Platform kifulumiza party cards ekyo buvunanyizibwa bwa buli muntu yenna okukyakyanca oba oliani kuba memba benkana price eriemu buli omu agenda sasula mmeka ayagala asingako naye buli omu asasula zezimu eyo standard ey'okwenkanyankanya abantu gye tutunuulidde ate nze jjukira nali nvudde kyaddondo era nva kyaddondo tukubamu n'akalulu akaki ak'enkizo kubanga tegenda kubeera genda kukiikirira abantu b'ekyaddondo mu parliament okudambigera ebyako naye Kyagulanyi ate bwe tuba tuzze ate abeeyo ate tulina okukyakyanca ennyo okubalaga nti gyava ate tusanyuse bya nsusso nali nkiikirira emiruka 9 yinza olwoba saaweza kusanyuka kwe basanyuka boddako eri ewaffe basanyufu nnyo kubanga buli mbeera yonna tulina ate fe okwenyigiramu n'okwerekera omubaka waffe kati agenda okubeera pulezidenti w'eggwanga. Abaganda batera okugamba nti mukazi mujja kabugo kakadde tekaggwamu abankukunyi kati fe oli yandibadde alowooza engeri gye weesimbawo ne Bobi oba mujjawo mu mbeera eyo. Ekirungi nti okajanga ayingira politics abadde asiiba mugatta kugatta era buli lunaku aba akola ki aba agatta atambudde mu bakulembeze ebibiina byonna nga baguza idea y'okuba nti tukolera wamu begatta wamu ate ffe ekyo yakikola nga yakatuwangula eri Kyaddondo yampandikira ebbaluwa nga yatukolere wamu era namwegattako nga tanamala gamba nti ajja kuba pulezidenti nga yakawangula obubaka bwaki bwa parliament yatuwandi yampandikira ebbaluwa bonna n'abawandiikira abalala ne bagaana nze nenzikiriza tebakwita fala ab'Ekyaddondo bakimanyi twali wali ku ssaza wawali akabaga ke yateekawo akamajaguza netwegatta wamu era zonna mwegattako ne mwesika mukono because first of all nakiraba nga ayina ebisayizo by'obukulembeze okwevuganya kyanjawulo naye oba ovuganya muno manya atona ansinzeeko nga olaba bwe Mwami Museveni kyangu nnyo kyakulaba kati wano Bobi Wine oba Kyagulanyi Robert Sentamu amusinzeeko naye obutakkiriza mu demokrasiya bw'obuganya amanya nti kati ono ansinzeeko yali apangudde nga ate n'abamulonze mayize zikiriza nnyo mu maanyi g'abantu be bantu bennyini kuba nange nali mbamanyi kyawo nga nina kumwegattako tugende mbuweereza mu service delivery kyonga olaba ngenze kati wano okuvaayo ng'amaze okugamba nti asiibula agenda kuba pulezidenti w'eggwanga nga tulina okutwala emmaaso enkulaakulana zaateeseteese tulina okutwala maaso development ezo zaateeseteese okulaba nti nze gwe abadde akola naye mu buweereza wansi tulina okutwala mu maaso buli kyabadde ateeseteese n'okwongera okusaka aye n'okumuyambako afune paalamenti ng'amudidde ebigere naye asobola okwogera nga naye wabadde akola ki wabadde ayogera asobola okulagirira abantu b'Ekyaddondo n'abantu b'eggwanga nga naye wabadde akikola n'okumuyamba okufuna paalamenti ennungi enetwala mu maaso enteekateeka zagenda okuteekateekera eggwanga Uganda so nga muwadankunyi gimanyi eyo ebigere mbijyamu ate obanga onoonya abatabaazi omuntu yalwanako n'empologoma wakati bwe twali tulwana wali kati muyite empologoma nange nasigala so omuntu yalako n'empologoma bamanyi obukopi obwekozesa kati nze njatwala mu maaso ebikola ki ebisigaye bati empologoma era Ekyaddondo watini kati agenze mu Uganda ennene buli gyabadde alaga olaba nti abadde akola ki ayira bwezize muwada ndi musajja mulwanyi ndi musajja namige naye olaba yammegera eri era kyolabanga ne mu Uganda buli wabadde alaga oyinza olowooza bamulondera Bugiri oba bamulondera Arua oba bamulondera Ludawa byonna gyabadde alaga kikulaga nti nze nali w'amaanyi naye omusajja yatukira so amaanyi ge siga aka constituency just gagwanga ddamba sina kindi ensi yonna so tumanyi nti era tukkiriza nti obuweereza bwe yatuweereza bulungi ate tuli mabega we tuna nti gye tulaga mu nsi ensuubize ensi Uganda eyawamu ate agenda kubeera wankizo nnyo
tusimba buli wadda wetukola ki wetudda naye nga tekitujjaako kuba tuli batendeke tuli bati tebitujjaako ate wetuba tukowola eggwanga lyakwewaayo si lyagamba nze ntudde bulungi neusigamba kasondako lyagamba katugatte wamu tusobole okutwala mu maaso eggwanga wali alowooza nti gwe wandibadde osika busisindabirwamu ya pulado oyo n'oyitawo genda oweereza abazungu bali bowolereza emisango kati demokrasiya n'okukyusa bukulembeze bw'eggwanga bwetaaga ffenna so omu si babiri wabula buli omu aleeta amaanyi ge okulaba nga tulwanyira abantu ba bulijjo buli wooleka abantu ne bakaaba naawe tosobola kubeera mirembe tulina okuba nga tuvaayo ffenna tulwanyire wamu ate ffe olutalo tulimu lwa demokrasiya lulina okusookamu kuba twagala kukyusa bukulembeze nakalulu ekyo nakisoma mu constitution nakisoma mu law class kati nzizo kiteeka okimplementinga ku ground nina okwenyigiramu obusiraamu bwobukyogerako ki of course bugamba nti buli abantu basukka ababiri basatu mu hadithi namba beerondemu obukulembeze kati twagala kwerondamu Tami Images TV oyo kanso muwadda nkunyingi musajja ngwanguli yali yesimbyewo mu kya Dondo East n'omubaka Robert Kyagulanyi Sentamu gwe musomesa wekweka bwekwesi omaze ofuna byeyagala oli mukyejo jangu oyogera oli mukyejo baba oli mukyejo abantu bali ku live baagala kumanya oli awo nkofiira eriyo yeyo Tami Images TV waliwo omukyala gwe twagala tokukwasa saawa zino naye abeeko kyakugamba ku nsonga egenda mu maaso ekiseera kino nga yangu wano nga nyabo tubuulire olwaleero ogukutindiza eggendo kubanga tulabika tumanyi nti tova kumpi nze namba owa Rashida okuva Butambala sentule wa Butambala disitulikiti yaddako kyabamidalo kindeese ku kitebe kya People Power leero pikinga kaadi yange eya National Unity Platform mbeere memba omujjuvu nneme kubanga bweno kyekindeese olwaleero njagala kubeera memba omujjuvu kale nga bwe guli tujja kuba tukweyongera n'ekirabika omukulembeze atuuse tujja kuba tutandira Tami Images TV katulaba ate bifa ensonga abo giraba ebikaayo tuke ku nsonga enkulu ekino sikyona kuwaayo Utekao? Kati abamu kubeera sebo anziraawo kifo kyange kamera ino nenda kunayimirira Send your opinions. Huh? Clear. Undam kap. Once again, you are very welcome. People power. Our power. Our power. People power. NUP. National unity. National unity. NUP. NUP. National unity. National unity. NUP. All right. Once again, you are very welcome. Please press. The National Unity platform continues to grow by leaps and bounds. We have numerous people that have registered and become members of the party, and today, as you are going to be notified, we are going to roll out this registration to be countrywide. But as we do that, though, to have a good kickstart, and today our team leader is going to be unveiling a couple of leaders that are joining us. So allow me to invite our team leader, Honorable Kyagulanyi Sentamu, to come and address us. Welcome.
People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Now let me teach you one other thing that I didn't start. I saw it invented. So when I say everywhere, you say NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. NUP. Mbarara. NUP. Kampala. NUP. Busoga. NUP. Bugisu. Everywhere. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Akoteka nyuma. People power. Our power. Our power. People power. I greet you, ladies and gentlemen, in the name of the National Unity Platform and in the name of the people of Uganda. I want to thank all of you, ladies and gentlemen, in your thousands for responding to the National Unity Platform message and always walking along with us. I said it before and I'll say it again that I did not know that the people of Uganda are at that level of comprehension. We find ourselves not having to explain so much because, like I've said in the past, the people we lead are in many ways ahead of us. So I thank you again, ladies and gentlemen. I also want to thank the many Ugandans that have been calling from different parts of the country asking for National Unity membership cards. Friends, you empower us, you motivate us, and you're the reason why we keep going. I also want to promise that to make sure that you receive your membership cards in due time. I want to thank those noble Ugandans that many of you wouldn't want to be mentioned, but we know that you are patriotic Ugandans that are doing this in the interest of a better country. Gentlemen, is a great day. Today is the day of noble Ugandans who have taken. These are people that have been steadfast. They've been consistent and they continue to be consistent. The Honorable John Baptist Nambeshe is a member of Parliament for Manjia County. This is a gentleman, ladies and gentlemen, that I admired right from when I entered Parliament. One, this gentleman came to Parliament. Honorable John Baptist Nambeshe, it is my absolute honor to present to you your membership card of the National Unity Platform on behalf of the oppressed people of Uganda, and I'm confident that you will continue to stand on their side. NUP! Everywhere! NUP! Everywhere! People power! Our power! Our power! People power! Going to drive this movement right from this unveiling. We have a lot of moral support from the east and particularly from the sub-region of the east. NUP! Everywhere! People power! Our power! God abundantly bless us. I'm displaying you my card. And the other. Gentlemen, there is this gentleman. He's a born-again Christian. He does not lie, even in the face of danger. The Honorable Samba John Patrick. This gentleman, we met. Honorable Samba came to Parliament on the NRM ticket. Until today, he has been a full member of the National Resistance Movement. But like many others who respect the people more than the rulers, he stood on the side of the people right from the days of Toji Kwatako. He has continued to respectfully disagree with the president, to respectfully disagree with what is wrong. And today, ladies, I cannot be any prouder to associate with the Honorable Samba Patrick Nambeshe.
sorry, Oshabe. Uganda now down there, they have hope because of Honorable Kyagulanyi Ssentamu. I'm a man who believes in change. I believed in transition within NRM. There was no single hope that within NRM anybody can talk about standing against Uganda. And we are not going to use guns. We are going to use our power, the power of the people. We must change and send the dictator to rest. Now, I want to encourage every member of NRM. I know many of you are uncomfortable with the system. Take a decision like I have taken a decision. Take a decision to be part of Ugandans. Be part of our country. Be part of this movement. A movement determined to bring a transition in this country using that is unborgable. He's a gentleman that inspires me a great deal. And ladies and gentlemen, before you, I introduce the Honorable David Kalwanga from Busuku. Honorable, it's my pleasure and honor to present to you your National Unity Platform membership card and the brochure of what we stand for. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Principal. It's quite unfortunate that we didn't expect such events to happen the way they are. But we are very happy for whatever is going on. What I can tell you, there's nothing that hurts than lacking a source of belonging. I myself, I came as a member of parliament, but I came as an independent person. From nowhere, I met this guy. He was done it. And I'm happy that now I have a source of belonging. I'm ready and I'm very committed to do whatever it takes. What I can tell you that even yesterday we elected our executive in Mityana, and I'm sure 100% we are going to do. Guys, I'm very happy. Thank you very much. I now have where to belong, and I'm ready to perform the way I feel at home. Thank you very much. People power, our power, people power. NUP, everywhere, everywhere. NUP. People power. Utmost love, utmost appreciation, and utmost inspiration. Introduce my personal friend, who I believe needs no introduction. This young man, and I will not apologize for calling him a young man, because he's indeed a very young man, but with very, very, very strong resolve, very determined, very solid. Introduce to you none other than the Honorable Zake Francis. This, my friend here, we have survived death I don't know how many times, but God promised us that we shall not die before Uganda is free. That is why for Zake and myself, every risk for the liberation of Uganda is worth it. My friend, I present to you the membership card, the National Unity Platform, and the brochure that shows what we stand for. Welcome. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. Zipuge. Zake. Zake.
Mr. President, and the next commander of the armed and the unarmed forces, I'm really very, very, very grateful to be part of this, because I believe as young people, we began this. And this is the time to push it so that we make the greatest party ever in Uganda. Mr. President, we've been hearing about a narrative that by 2021 there will be no opposition party. But I want to let you know that this time we are going to make sure that no political party other than National Unity. Because the NRM thought that it would be the only existing party. But we are telling the NRM people that you will not be existing by 2021. Because some of our opposition friends thought that we are here to stamp on them. But we are here to step on the NRM and make sure that the NRM is phased out of the... So, I believe there are so many young people out there who are doing whatever it takes, risking their lives like how we've done, getting inspired from what we are doing. I really urge you to continue doing that, because that's what is going to be the greatest party in Uganda. I want to really take this opportunity to at least remember our foreign comrades at this time, as I'm holding my membership card on this day, that we remember you and we really hold you at heart, and I wish to let the make them rest in peace. Comrades, this dictatorial regime thinks that it can break us physically, but we want to let you know that you can't break our resolve to take you on. Mr. President, I'm ready and I'm committed to this party, whatever it takes, so that we take the presidency of this country. I want to thank you, I want to thank God, I want to thank the people of Mityana municipality that this is the time first was led Kawempe for a long time and continues to offer leadership to us in different ways. One brother by the names of Alhaj Latif Sengendo Sebagala. Welcome you, sir. I must also mention that the Honorable Mr. President, allow me to spice this very important function as the Imam of Parliament with our in the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. 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 Mr. President, Your Excellency, today is a very important day for Uganda. Our country, Uganda, that we have gathered here as members of Parliament, as many stakeholders of this country, for basically one important reason: to announce that now we are proudly members of NUP.